Hello everyone. Muli mutya bassebo ne bannyabo nze Nnaalongo Nalubaale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe ku bizinga by'Essese. Gye ndi bannange mu bizinga by'Essese, saagala ate munoonyeze walala. Eno Essese gye ndi alive and kicking. Muli mutya bannange? Gyebale gyonna gye mukolako bassebo ne bannyabo, Bassaalongo ne Bannaalongo, abachwezi n'abachwezikati muli muta, abantu baitu nywena Babunyoro, Abatooro, inywena Babunyoro kitala mugamba muta. Nkubaramukyaho nyowe muhara wanyu, nimbasiima n'emirimu yonna emukuyikyaho engalo nti mugyebale mali muno. Nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'ekikolo n'eddagala, olwaleero tugenda kulaba kakubajjiri. Twagamba eddagala lino kakubajjiri si lyokka wazira eddagala lyaffe ery'ekinnansi, bannange mulyettanire kubanga n'abo bannaffe abaleeta empeke ezo ate bazikola mu ddagala lino munnange weewuunye. Balirima era nga wafunye omukisa n'olaba ffaamu zaabwe ze balima eddagala, weewuunya n'ogamba bannange oba ffe tuli ku ki? Ffe tubeera wano naye nga otunula bw'oti n'ogamba ye bannaaye omuntu oba asobola kulima ki? Naye munnaye n'eddagala lino lirimu ssente era kati abantu baatandika okulirima, lirimu ssente. Oli n'omusanga ng'ayina yika ze 3 za kakubajjiri ng'era agenda kuzifunamu ssente kubanga balikolamu eddagala, ate oluusi balikolamu eddagala nga tebalina na supply yaalyo, kweggamba nga bw'ogamba nti balijja wano. Kati bwe bamanya nti ate ggwe munnaffe oliyina, kiba kyanguyira ddala. Kale osobola okulinoonyaako n'oteeka mu touch and heal, kweggamba abalala bayita St John's wort, kweggamba bw'oba okitadde mu internet katugeze oba ku saava ya Google, aba asobola okukuleetera n'oyongera okumanya emigaso gya kakubajjiri ono. Kakubajjiri bw'oba ng'omukozesa otandika okufuluma obulungi. Taleeta mbiro naye ate agonza olubuto. Kati eriyo bano abantu abagamba nti nze mmala wiiki nga sigenze mmanju. Kituufu omala wiiki towulira bubi, naye kye njagala omanye nti okumala wiiki nga togenze mmanju somehow obeera disturbed kubanga twakitunuulira ne tugamba nti ebirungo ebiringa omwenge bikolebwa ekibumba ne bigenda ku bwongo ne bireeta obusungu. Kati omuntu nga tafuluma bulungi, okusinziira nti sisitimu yaffe etambula in a circular motion, it is a circuit, nti lya process by'olidde, gyamu bye weetaaga, fuluma by'oteetaaga. Kwegamba mu ngeri ng'eyo bw'etyo nga cycle bw'etyo bw'etambula. Kati singa olya omubiri ne gujjamu bye gwetaaga ate ne guretaininga bye guteetaaga, weesanga nga ne moods zo zitawaana olw'okuba ekibumba cycle eno egaanye okutambula obulungi, kati kiteekawo okuzaala ebirungo ebireeta obusungu. Era njagala mwetegereze nnyo abantu abo abafuna constipation babeera n'obusungu oba akasunguyira. Kale bw'okozesa kakubajjiri ono n'oba ng'omukozesa n'oteekako kacaayi n'onywa, awooma mwana wattu ne watutaddeemu sukaali, ayina eddekende era ye musufu takaawa, wazira muwoomu. Kale otandika okufuluma obulungi so si mbiro, wazira ng'olubuto lugonvu ekimala. Ajjanjaba omusujja gw'ensiri kakubajjiri ono, era bw'oba nga oyinamu omusujja naddala nga wabadde wakatandika okuguwulira, gwe tandikirawo okunywa
kakubajjiri. Omwana ng'abadde alimu ekitengo oba okutya, bakayita katengo, okutya. Omwana oyo abaana abo abeetya abo n'abeera awo nga ne bw'aba katugeze ayagala kufuuyisa tasobola kwogera nti bannange njagala kufuuyisa, nga atya nnyo. Muwe ku kakubajjiri ono omwana amunyweko. Kakubajjiri ayamba omwana okuba nga mugezi mu kusoma era n'omuntu omukulu. Bano bankola omanyi oluusi tukola nnyo n'otandika okwerabira, n'oddira peeni n'ogiteeka emabega w'okutu ate n'otandika ginoonya nnyo nnyo, mu mbeera eyo bw'etyo kakubajjiri ono ajja kkuyamba. Olina passwords 6 kumpi zonna ozikozesa buli lunaku, naye obudde bukya ng'ojjukirako emu yokka, oluusi n'ozi-interchanginga eya wano n'ogiteeka wano. Nnywa ku kakubajjiri otereeze embeera eyo. Kakubajjiri aluŋŋamya enkola y'omutima. Ofumba n'onywa era osobola okukolamu amajaani ng'oteeka ku caayi n'onywa caayi oyo avudde mu majaani aga kakubajjiri. Abaami n'abakyala abatalina ssanyu mu maka, bannaaye kakubajjiri mumwekwate. Abeera awo ku dayiningi nga majaani gammwe mugakozesa. Abandi bamuyita kakubansiri, naye kakubajjiri ddagala nnyo mu maka era temusobola kugamba nti temumwetaaga. Kakubajjiri mumwetaagira ddala. Kakubajjiri agoba enfaana mu baana, mu lubuto, naawe omukulu era osobola okumukozesa okweddiwaaminga okusinga okugamba nti weekatankira omuddagala. Kakubajjiri akuza omwana nga mutebenkevu era nga muwulize eri abazadde, ng'omwana bw'akugobagana bugobaŋŋanyi omwana yakusukkako. Kakubajjiri ono mwekwate obe nga oluŋŋamya entegeera y'omwana ono aleme kulaluka bulalusi ate naawe kukufuukira kyambika. Kakubajjiri ono yakula ng'omujaaja naye ye tawanvuwa nnyo kusukka fuuti 3. Ebiseera ebisinga ziba 3.3. Bw'aba ali wagimu aweza 4 asobola okusaakaatira n'asaakaatira ddala n'akola akati. Ebiseera ebisinga ne bw'oba tomumanyi, bw'omutunulako ng'abadde yakula bulungi omanyirawo nti lino ddagala. Bw'omukoonako ayina akawoowo k'akola akaagala okufaananamu ng'ak'omujaaja, oyo gwe bayita kakubajjiri. Abeera n'obusigo bungi, obukoola tebutera kugejja, buba butonotono. Kale bw'oba ng'omulabye osobola okumumanya nti oyo kakubajjiri. Ajjanjaba ebiyobyo n'ebirogologo. Kakubajjiri bano bannina ulcers ez'omu lubuto, mu byenda, kozesa kakubajjiri. Endwadde ez'ennyingo n'amagulu, kakubajjiri ono azikolako nnyo. Kaakati nga nze nina ekiteeso, tugenda ne tunywa amajaani. Amajaani gano ga tea ge twakula tumanyi nti majaani, naye amajaani ago kituufu ddagala, naye ate waliwo emyaka gye tutuukamu nga waliwo ebika by'eddagala bye twetaagira ddala. Osobola okugufuula omuze n'ogamba nti nze ka ŋŋende mu bano abatunda eddagala. Abatunda eddagala gye bali bangi, nange mbeera nalyo naye sisobola kugamba mu budde buno nti mujje mugule eddagala ewange, nedda. Naye bw'ogenda mu katale eddagala nga lino kakubajjiri abaayo. Bw'ogenda mu bannaffe abo abatunda eddagala ery'ekinnansi kati nga abo b'oganiki abo gye bali beeteekateeka dda. Tuyinawo Safe Organic, tuyinawo Biva Organic, tuyinawo Aloysia Organic,
abantu ng'abo eddagala lino babeera nalyo nga tteeketeeke. Tuyige okuwagira abantu baffe nga tubagulako ebintu nga bino. Mugenda gamba nti Nnaalongo lwaki akola bw'atyo? Nze njagaliza omukisa gujjira oyo yeeteeseteese. Saagala mubeere mu bulumi olw'okuba maama tannaba kweteekateeka. Bwe ndiba neeteeseteese nga mwagala okumpagira era mulijja ne mumpagira kubanga bwe buliba obudde bwange. Naye mu budde buno ate n'abo mubawagire era mu budde bwonna mubawagire n'abalala gye bali bangi kubanga kati bw'ogenda mu katale kati ng'ak'ekibuye ng'ako ku Lwokusatu abakyala babeerayo nga bayina eddagala eryo. Genda gula kakubajjiri wo wa 15 oba mutwalo kubanga bw'aba akuze bulungi obukoola buno bukendeera n'abanga okusinga ayina busigo. Ky'ova olina okugula omungi mutwale gwe sooka omuteeka awo mu nnyumba abenga awotookera ddala. Bw'omala ojja kulaba obukoola obwo nga bukunkumukako. Kati bwe bukunkumukako muteeke mu kasana ka mulundi gumu mukunye so si nnyo. Bw'omala teeka mu kikebe kyo olwo ng'ofunye amajaani ga kakubajjiri. Teeka ejjiiko mu kikopo, teekamu amazzi agookya, bikkako eddakiika nga ziizo, sengejja ne bw'otosengejja bw'aba ayidde atuula ku ntobo, nnywa kakubajjiri. Bwaggwaamu yongeramu amazzi amalala weenywere kakubajjiri. Ojja kuwulira ng'oli mukkakkamu eby'ensusso. Waliwo bano bannina stress ku mulimu, pressure efuuse pressure, sisobola kumiitinga deadline, bannange ebitaala binkutte. Nedda, ate bwe binaakukwata tojja kulowooza bulungi, tojja kuthinkinga straight. Nnywa kakubajjiri akukkakkanye obe ng'olowooza straight olwo okole bulungi emirimu gyo oleme kwekwasa. Kituufu lubaala atuluma, kituufu bajjajjaffe babanja, naye ebintu bino ebimu tebaba bbo munnange. Emibiri gituuka ne gibeera exhausted, endya yaffe si yennungi ennyo. Eriyo abantu essaawa eno nga ye ku makya alya capati ng'erimu eggi gye tuyita egg roll, n'anywerako ekikopo kya caayi, ekyemisana n'akyusa n'alya capati ng'erimu ebijanjaalo. Okiwulidde? Kati awo ekyeggulo n'alyoka alya ku ttooke n'ennyama. Mu ngeri eyo omubiri guba guyina ebirungo bingi bye gubanja. Wano mu buvubuka oyinza obutakiwulira nnyo kubanga gubeera active, naye bw'ogenda okula omubiri gulaga nti bannange neetaaga ebirungo bwe biti ne bwe biti ne bwe biti. Kati mu ngeri eyo ne weesanga ng'ebintu nga bino mu buli ngeri oba obyetaaga. Kale tulina okuba abanyiikivu, amajaani bwe gati tugagule gabeere ewaka, tumanye nti eno wiiki ŋŋenda kunywa kakubajjiri, wiiki eddako nja kuba nnywa ku ntuntunu, wiiki eri nja kuba nnywa ku kintu bwe kiti. Olabe omubiri nga mulamu nga gweyagala. Tuddemu tuwangaale nga bajjajjaffe abo abaawangaalanga. Bannange njagala nnyo musubscribinge ku channel eno era mugyagazise n'abalala twongere okuyiga ebintu bino ebituzimba tusobole okwekuuma nga tuli balamu. Tetulina kye tuvaako bwe tumala omwaka 2, 3, 4 nga tetugenze mu ddwaliro kutuyiikuula biyisa ebyo ebya ttabbu. Kituufu bitukolera era twesanga nga tubyetaaga. Mu ngeri eyo nga tetwefuddeeko, naye bwe tuba twefuddeko obeerawo muganda wange nga olaba balaba abagendayo n'ogamba owaaye mubatulabire. Kati waliwo abantu abalina obuzibu bw'emisuwa egizimba. Kakubajjiri ono asobola okukkakkanya embeera eyo. Abantu abalwadde oluwumu, kakubajjiri ono mumukozese, mukunye omusiigewo wali. Bano bannina omugongo gunnuma, okusituka lutalo. Bannange kakubajjiri ddagala. Abalwadde b'ennuuni, aniya, mmwe abayina ebirwadde bino nnuuni, aniya, emmeeme ey'emabega, ensundo, kye muteekeddwa okumanya nti embeera eyo esajjuka nnyo 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 ng'ofunyeemu embeera eza constipation, obutafuluma bulungi.
Kale mbakuutira eddagala nga lino erigonza mu lubuto muteekeddwa okulyettanira. Nnuuni, mmeeme ey'emabega, nsundo ez'emabega, eddagala nga lino erigonza mu lubuto mulina okulyettanira musobole okuba nga muvvuunuka ekizibu ekyo, tekibeera severe bw'oba ng'ofuluma bulungi. Abakyala hormonal balancing entuntunu kakubagiri yeekansa mu nsonga eno. Abalwadde ba kkansa kakubagiri mumwettanire. Abaana abato ssenyiga maama, ssenyiga oyo ow'omwana nga tonnalowooza birala byonna, sooka omuwe kakubagiri. Omwana ne bw'aba bbanga ki, kakubagiri ajja mmukolera bulungi. Kaakati bano nina mood swings, menopause yayingiddewo, kakubagiri akola bulungi. Seebaka bulungi, kakubagiri kabaka. Ojja kwebaka bulungi awo ng'omaze okulya ekyeggulo, nywayo akacaayi kaako ddakiika nga 3 nga tonnatuusa kgenda mu buliri. Ojja kuwulira nga weebaka otulo, tuli otuwoomu. Bano bannina okweraliikirira, bano ndi depressed, nina ekyennyamiro, bannaaye mukozese kakubagiri. Stress ebyo tabimanyi. Bano olususu lulunguula, kozesa kakubagiri. Kakubagiri ddagala nnyo mu kujjanjaba amabwa, era bw'oba omukozesezza mu kujjanjaba ebbwa aziyiza enkovu. Kobe nga bano abakyala baatulongoosezza nga tuzaala, bw'oba omukozesezza enkovu eyo eba tejja kubaawo. Olususu luddawo bulungi ne lutereera. Bano bwe mba ŋŋenda mu nsonga nfuna ekyoko ekyo ekinnuma, olubuto ne lunnuma bubi nnyo, kozesa kakubagiri. Bano b'amabeere gannuma, simanyi lwaki bwe mba ŋŋenda mu nsonga amabeere gazimba ne gannuma, kakubagiri. Kozesa kakubagiri. Omuliro omusaamusaamu ogutali guno gwa kugamba nti bannange yayidde ekifuba kyonna, wazira amazzi gaayiise wano ne ganjokyawo, kozesa kakubagiri. Kakubagiri ono ku bakyala ab'embuto, okuzaala omwana nga mugezi, ekyo nakibagamba tusobole okuprogramminga abaana baffe nga bali mu mbuto. Bwe tunaaba tutuuse ku puroguramu eyo nakyo tujja kukiraba bwe tusobola okukikola, tumanye nti tusobola okuzaala ba genius. Maama ow'olubuto nywa ku kakubagiri osobole okuzaala omwana ng'asaza, ate tuleme kuddamu ebyo. Nywa ku kakubagiri, nywa ku kakubagiri osobole okuzaala omwana ng'asaza. Njawulo nti tomulemerako nnyo, ogera ekiseera n'onywayokko ate era n'omuwummuzaako. Kale n'emigaso egyo gyonna egiri ku kakubagiri, kakubagiri teyaalibuze waka. Funa obusigo, funa awo mu lusuku awo, maaso awo obusigo obwo bujja kudda obe ng'olina kakubagiri. Nogayo akakoola kamu bubiri, gaayaako. Nywako, ssenyiga tajja kukulumba, ojja kubeera mukkakkamu, tojja kubeera na kweraliikirira kwonna okwa buli kika. Ebyo byonna ojja kuba obigemye. Kale bw'obeera omukkakkamu ne bwe binaaba birooto nga bajjajjaawo bakuwa ebirooto, tojja kubyerabira. Bw'obeera omukkakkamu, obeera olowooza bulungi, kale kiba kyangu okumanya ky'oteekeddwa okkola ne ky'ototeekeddwa kkola. Kale bannange, nga tumaze okumanya emigaso gya kakubagiri ono, mumwettanire, mumunoonye, mumusimbe. Nandyagadde nga ntuusizza okusituka okubakyalirako, kubanga ekiseera kijja kutuuka ate nzije mbakyalireko abantu bange, mbalambuleko. Omu ku omu nga ŋŋamba nti kati ngenze ku kyalo gundi okulaba abantu bange, nandyagadde nsangeyo ku bintu nga bino ate bye tusomako, nga waakiri buli maka
gabirinako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bamikwano, akuume abawo.